Yo, this is Rampant Killer already, the Bulampalamba abasobodde okuba nga ate muyitirako masinzizo olunaku olwaleero mukulikireyo ddala kansubire nti muli bulungi abalungi bonna we musinzidde okuba nga ate mutumbudde naye nga bo abantu Rwengo basuze mu kisaawe bano nno nga balindiridde omukulu Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ate ayogerako nabo olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti abakulembeze okuva mu kibiina kya NRM mu Buganda region be bagenze maaso okuba nga ate bakuŋŋaanya abantu bano bwe batyo ne bakuŋŋanyiza mu playground emanyiddwa nga Mabirizi era nga bakuŋŋanyiza abantu okuva e Masaka Rwengo Kyotera bwe batyo ne babawa transport ow'obwerere gattako n'okubawa emmere basobole okuba nga ate balindirira Yoweri Kaguta Museveni ayogere nabo olunaku olwaleero. Mufunze basuze mu kisaawe oba okitegedde so nga ate tutegeddeko nti era omukulu Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuba nga ate agenda kutegeeza abantu bano nti yagenda okujja ku bwa president ku kadi ya NRM mu kaluka 2026. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze dde okuba nga ate naye akonfaminga nga bwagenda okuvuganya ku kifo ky'obwa president 2026 nga yakwatidde ab'ekibiina kya National Unity Platform Bendera. So nga ate no bitalo munnamawulire era musajja wa Kabaka omusiime John Jones yafudde. Munnabudde ono yaweereza nnyo ku mulembe gwa Ssekabaka owookubiri. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So nga ate era mutabani w'omugagga amanyiddwa nga Richard Kabonero ng'ono yamanyiddwa nga Robert Robbie Kabonero ye yeekubye essasi mu butanwa eryamujja mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti bano baabadde ku kabaga ak'amazaalibwa ak'omu amanyiddwa nga Bob Kabonero. Bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate akwata emmundu ya taata we okukkakkana nga agitigonyodde agiggyemu essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi eno. Omwana ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 31 Julaaya mu 2020 ate nga yafudde nga 9 Meeya 2025. So nga ate bo abavubi basula ku mazzi nga banoonya omubiri gw'omuvubuka eyagagwamu bwe baali bagenze ne munne ku mazzi kuno. Omubiri gwe baaguzudde era nga mpola mpola bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate baguggyayo mu kiddo gye gwabadde gwekukumye. Ne n'agwayo mumubwire agenda kugoba kkubo kati kuva munoonya atalina kubeera mu lyato kuva kumunoonya gamufulumye n'adda awuga ne munne olwakubye Dave n'agwayo asigaddeyo busigazi yagudde mu lukukuula wansi goba butereevu tokyama nasuze mu mazzi awo waliwo ekkubo. Mu ngeri y'emu entisa yabuutikidde abatuuze oluvannyuma lwa maama eyakedde ogenda okukakkalabya okufa ne muwala we mu nfa etategeerekeka. Ono yabadde akakkalabya mirimu gye nga talina yadde ewamuluma wabula kyabakosseko abatuuze okumusanga nga akalidde mu ntebe ne bebi we nga naye agudde eri. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukazi gwe mulengera gwendyo balage waneeno omukazi abadde ali mu kuyonsa mwana ku makya ga leero gennyini akedde mulamu talina bulwadde bwonna abadde ali mu kuyonsa mwana bonaye mukazi afudde. Omukazi afudde nga omuli omulabaawo bwe muti omukazi afudde n'omwana we ono wansi naye afudde abadde ayonsa mwana bonna bakutusirumu omukazi yasoose okutuuka omwana ye n'agwa wansi n'akutuka kati banawe babutuwa oba kiki simanyi na kumanya nga omukazi yakutuka. Ate nga ye omusomesa amanyiddwa nga Godfrey Muwummuza ow'emyaka 43 okuva ku ssomero erimanyiddwa nga Kaboja Junior School yakwatiddwa n'aggalirwa oluvannyuma lw'okwagala okugezaako okutuusa ogwa buli samaanyi ate mu nkola ey'okuvuga olupanka ku mwana w'emyaka 11 ow'obulenzi. Omwana ono amangu ddala ng'ebikolwa bino eby'obusego byakagala okuba nga tebimutuusibwako yakubira maama we essimu maama we eyajja ne poliisi okukkakkana ng'omukulu n'akwatiddwa ateereddwa mu nkomyo. So nga ate mu ggwanga erya South Africa embeera yemu yatuukawo ku muwala ow'emyaka 11 ng'ono yakabasanyizibwako omukulu amanyiddwa nga Eddie Tamale okukkakkana ng'amukoze ettu lyamugema. Wetwogerera ono naye ali mu nkomyo era nga yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nga bw'ayagala okumweyimirira asobole okuba nga ate ava mu kkomera. So nga ate obujulizi bwonna we buli obumulumika nti yagenda maaso okuba nga atuusa ogwa buli samaanyi ku mwana omuto ow'emyaka 11. Wabula nga ate ye mwana munezi amanyiddwa nga Robbie owa The Mighty Family avuddeyo n'akoowola buli kinoomu n'agamba nti omusajja ono tasaana justice. Bw'omutunuulira olaba omuvubuka omulungi omugogofu ayinza okuba nga ate ategeera naye ng'ate ebikolwa bya swakaba.
Bannayuganda bannange mwe namba lamusizaako nnyo amanya nze Robi. Nsaba ontambulizeko covid eno gwe alina omutima gw'ekizadde mwenna bannakazadde b'eggwanga okutibwa maama mwenna okwetoloola eggwanga lyonna mbakowadde mbasaba justice sharing a video eno ng'oteekwa justice for the young baby girl. Omwami eno gwe mulaba gwetadde mu kifaananyi kino, omwami Eddie olina family, olina omukyala n'abaana, ne bwe kituuka ku mwana wo, oyo omwana alina emyaka 11 gwe weebaseeko Eddie ate osaba beyiro. Tekisoboka, tekenda soboka. Eno family wazanyidde ku yabalalo Eddie tekigenda soboka. Oyo omwami gwe mulaba aliyo wano South Africa yaleepinze omwana oyo asaba beyiro, basambu bamusonye emyaka 11 bamuyita Eddie lwakwambu yayina ssente wamma musalewo bannakazadde nze munnaye bino byaffe byabalulu. Imagine a guy family friend oyo omwana Eddie akuza omulaba Eddie kikyotamanyi ku mwana oyo kati wamuleepinze ate osaba bbeyi nogwange nno nga tegugenda kuggwa family yabalalu Eddie. Ate nga g'amasasi olunaku lw'eggulo ganyuse mu bitundu by'ebusoga, poliisi weyabadde egezaako okuba nga ate yeezooba n'abavubuka abakozesa ebiragalalagala. Eno yabadde ku bikwekweto mwe yabadde ekwatira abavubuka bano, bw'etyo onigina maaso okuba nga ate tulisa amasasi agaaviiriddeko abantu okubeera mu bweraliikirivu. Bo bannayuganda abakozesa oluguudo lw'e Salama wali e Makindye kyaddaaki bazinye gudigudde oluvannyuma lw'okulaba ng'omulimu gw'okukola oluguudo luno gumaze ne guba nga ate gutandika ebbanga ddene ng'oluguudo luno lwagootana dda era nga lubadde lujjudde ebinnya wamu n'akafuufu. Bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate basanyukamu ak'ensuso. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Eric Kaguta Museveni ndowooza ayisa buyisa mukono mu maaso n'agamba Mungu nti alhamdulillah olw'ekirabo eky'obulamu oluvannyuma lw'ebyafaayo okuba nga ate byalaze nti ono yaakayitibwako ebyasa by'abapapa abawerera ddala 4 nga kino kyakutte kyakutaano nga ali mu buyinza. Yasa asooka ye Pope John Paul ow'omukaaga ng'oyo yajja ate bw'atyo n'afa ng'omukulu akalakata. Ne tubeera ne Pope John Paul ow'okubiri bw'atyo naye yajja n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga omukulu Yoweri Kaguta Museveni akyafuga. Ne tubeera ne Pope Benedict ow'e16 ng'oyo naye yajja bw'atyo naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'omukulu akyakalakata. Ne tubeera ne Pope Francis oyo yabadde yakatuva ku maaso naye bw'atyo yajja era n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'omukulu akyakalakata. Kakati twafunye Papa omujja ow'okutaano mu kyasa kya Museveni nga akyali mu ntebe. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Akiri Kivumbi ng'ano y'omu ku bakanyama b'omu kibiina kya National Unity Platform yakwatibwa n'aggalirwa e Masaka ng'ebbanga kati lyekulungudde amazaalibwa ge gatuuse olunaku lw'eggulo nga ali mu nkomyo. Jjukira nti Eddie Mutwe naye bw'atyo yakwatibwa era n'agattibwa ku kibinja kye kimu ekyo. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Meya Namayanja yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga alambulula ensonga ng'agamba nti ebimu ku ebyo oba egimu ku misango egyateekebwa ku bantu bano si mituufu tegiriyo mejweteke era ngo negeze maaso okuba nga ate azimbira ku simu eyogerwako okuba nti yatwalibwa abantu bano. Mu Uganda teriyo simu Tekino C35 njagala okuchalenjinga RCC Wasaki ajje atulage esimu eyeyabbibwa ne wajje yagulibwa. Ekyokubiri abantu 13
tebasobola kubba simu emu n'emitwalo 10 nga bwe kiri ku charge sheet. Ekyokusatu, ekyokubaggulako emisango egy'obutujju kiraga nti waliwo ekyekwese emabega gye buvuddeko. Ab'amawulire b'Amasaka babadde batimbiddwa ekifaananyi nti oboolyawo be baleese obuzibu, naye kino kitulaze tewaliwo ebigendererwa ebirala, kubanga ab'amawulire baavaayo ku misango gy'abakireyo ne bagamba ekintu tebakiriimu era bakitangazizza. Kakati ekya abbreviated robbery bwe kivaayo musango guno kitulaga kyakwagala tukakkanya kutujja ku mulamwa, kututiisatiisa olw'ebigendererwa eby'obufuzi. Ku poliisi tewabaddewo paredi yakoleddwa. Omusirikale oyo ajje mu bantu 13 balondemu eyabbye essimu, kubanga abantu 13 tebasobola kubba ssimu emu obulungi. Abaana abakwatiddwa, omuwawaabirwa asooka Mutima Emma bambi tayogera Kasiru, kikwewuunyisa nti yali ayimiridde nga tamanyi nabi. Ate ng'eye omukulu amanyiddwa nga Kiria Eugene ng'akozesa omukutu gwe ogwa X yavuddeyo n'asaba Rebecca Kadaga abeere ng'ate awummula, n'amugamba nti si gwe muntu wekka omugezi okuva mu regioni ey'Ebusoga. Jjukira nti abantu baje okusinziira ku mbeera mwe bamulabye bagamba nti yandibadde aretiringa, naye to their surprise ono yavuddeyo n'abakakasa nti akyalina agabaweereza era mweteefuteefu okuddamu okuba ng'ate abaweereza. Weewaawo gye buvuddekawo omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba bw'ati na maaso kubanga ate akyazibwako ku mpewo za NBS, naye nga okukyazibwa kwe kwaviiriddeko kubanga ate NBS ekubibwamu ebituli ngera omukyalo n'wagenda okubanga ate akulambululira. NBS TV nga bulijjo oyo yavuddeyo n'ekyaza Luswa. NBS TV eyo ye TV eyalinanga program balinga bagita media round table yaberangawo buli Friday ku makya ng'ekyaza bannamawulire abakukutivu abasinga okutunulira politics bwetambula mu Uganda ne batuula ne batandika okwogera ku kyekibaddewo mu wiiki biki ebimekinze amawulire cha president Museveni biki byayogeddeko eri eggwanga ne batematema ensonga ne batunnyonnyola. Nze nalinga nnyo okulaba program eyo kuva n'agamba nze ekiri nali singa okwagala politics nfuddengayo okumanya ensi yange bw'atya weetambula. Journalism yatuuka neefa. NBS nga waliwo change egenda okubeerawo. Samson Kasumba ne yeewamba n'atugamba mu poliisi yamusibye ne tupostinga free Samson Kasumba. Samson agenda okuvaayo mu kkomera ebyadakulu agenda okulaba byatandise okutwitinga ne byatandise okwogera ng'ayogeza kirimi. Waite ebbanga ttono nnyo tugenda okulaba ne Joseph Sabiti takyabeerako ku TV twagenda okuddamu okuwulira nti kati afuuse PA Wanita Amongo. NBS TV buli muntu yali agikolako abannamawulire abalina integrity basalawo waakiri ne baresigninga ne bava mu bifo ebyo. Kwaliko Solomon Seranja, kwaliko Raymond Mujuni, beo bannamawulire nga bo baagaana okulya enguzi. Nawolanga we bali baba suffocatinga ngawolaba nti baagala okukola eggulire naye omulimu gwabwe tebagukola bulungi nga bwe bandigukoze nasalawo ne baresigninga. Ekintu ne bakita ne bagenda bagezeeko ewalala. Kati essaawa zino eno yekyaza oba Luswa jangu oyogere. Eyo TV yeyina bannamawulire abasinga batupostingira mpuuga enkya n'eggulu. Oyo omusajja Simon Kagwanjala buli lunaku abeera ku X ng'aliwo ye kubeera nga eva abilitolinga Kyagulanyi. Tewali muntu munnamawulire myaka gyonna alinyiridde Kyagulanyi ng'oyo omusajja Simon Kagwanjala. Ne muntu n'engamba naye bannaye abaana ba Buganda kale bannange mutama gwe Mukatuliki gwe Muganda gwajjudde olukwe
kwegamba ku bizibu bya Uganda wagenda okulaba nga ekintu kyolina okusinga okufokasingako nga munnamawulire kulwanyisa Kyagulanyi buli kimu akikoze Kyagulanyi buli kimu akikoze ku principle bwe bagoba Mpuuga no postinga NUP tesobola ku existinga without Mpuuga oguninyoko Simon Kagwanjala ne bannamawulire bannakabondoko tubamanyi tubalabye mu tweeting ebyekisiru mwina influence ey'amaanyi ennyo wandibadde nga gwe munnamawulire ofayo nnyo okunoonyereza edda mwatuleeteranga wanene waliwo omuntu omuyimbi gwe batta sorry I can't remember the names nga tukyali mu bya people power ne bagamba nti yali close friend wa Bobby Wine nagamba nti bamuse nagenda okulaba nga Kanori Mugume adduse agenze ku crime scene nti agenze kunoonyereza lwaki essaawa zino bagamba nti waliwo obuli bw'enguzi obugenda mu maaso oba waliwo ssente ezigabiddwa nga temukyakola kunoonyereza NBS kiki okunoonyereza kwakomawa bane nga mwali munoonyereza ebitabakwatako kati stories zibeerawo namwe ne mutweetinga mbu bannange Uganda tuddawa mwava kukunnyonnyola abantu mwava okuholdinga abakulembeze responsible mwalekerawo okulwanirira justice mwe maloboozi g'abantu bannamawulire omulimu gwammwe is to inform the public wabula kati buli omu akusa lubuto lwe oyo Simon Kagwanjala ye bannange naye ng'ali ku TV buli kumacha ali awo kuseketterera opposition okusinga NUP bannange mugezezzaako okulwanyisa kati saa zino bakwesaako kaluuswa nalabya bakakyaza kekamu kekazunga kekali kagala bakawe kaadi kekagendaga ku malaalo wuyo kayise bannamawulire bannange fight hard Mr. Update kaadi bajimpe nze agenda okuwangula bannange NUP munyambe nze ngenda kufollowinga gugwe omusoto omwerere gwe ku buli bwenkwe bwojjudde bane balyoka ne bagikumma kati mwa Uganda ababuukira buli politician bannanga abantu bayogera luuswa mutamuwe kalulu mugenda kuba temutegeera oli yabadde asinga okutegeera gundi nzijukira bwe nali mbeera neighbor wange nangamba kati gwe NUP ekyo kyemukoze ne mumwa luuswa ne muwona luyimba kiki kyemukoze ekyo bannange ng'abantu bayogera ng'abantu bwe bayogera nga Mpuuga agenze NUP mutadde Mpuuga yabadde asinga okutegeera naye mbwa mwata wabimanyira n'okumanyira kwe kati mwe mutubuulirani asinga okutegeera n'atategeera kwe gamba okutegeera kwammwe mukupimira ku luzungu omuntu lwayogera omuntu wabeera lawyer nti oyo ategeera nnyo bali babulooka naawe lawyer ababulooka bamanyi byakulobinga bamanyi byakubba ssente bamanyi bafa ku kimu ssente nze wawe nfunidde ssente baba n'akalimi bakuba akalimi okufa obufi nze nabajjamu obwesige tonna nakyo ŋŋamba NUP tejja kusurvivinga kale saa zino twagala kumaakuma bantu bakomewo tukwatirire wamu tudunule eggwanga lyaffe mutandise okomyawo bisitory ebitagatta musandise okomyawo bisitory ebitagatta katera mutandise olondamu olwo gavumenti bagatandika okuvugirira ssente ate nga babawo obusente obw'ekisiru bo balya ssente nnene ne babeera eri nga teboogera kati mmwe obubu obuwoggola ne mujja ne babawa ssente ne mutandika Kyagulanyi eyo NUP nonsense. Moka video akagoinga viral omukyala amanyiddwa nga Robin Kisti yalabibwako nga atwalibwa polisi bwatyo nga bamuwalaawala naye nga amawulire gavayo ne gatambuzibwa nti omukyala ono yakwatibwa n'ebbaafu y'enjaga so nga ate we wayita ebbanga lya ssaawa ziizo ate ne bavayo ne bategeeza mbu teyali njaga yayina obutakkaanya ne neighbour we nga bwe waava entabwe eyaviirako okuba nga te polisi emukwata naye nga ate omukyala amanyiddwa nga Jackie Chandiru abadde yeeyamye okugenda okubanga te ayambako Robin Kisti okusobola okulaba nga overcominga ensonga ya addiction ku njaga oba okiwulidde engeri nti ye yakiyitamuko experience agina yabadde yeeyamye amukwatireko ku lugendo lw'okuba nga te alwanyisa ekyokozesa ebiragalalagala
ate ng'ey'omukulu amanyiddwaga Muzeeyi Magala bw'atyo naye abateekeddeteekedde ekyenjawulo era ng'abakoowodde mugende muwagire ku Theatre La Bonita. Ennaku z'omwezi 3 mujje mumpagire mu Theatre La Bonita okuyingira emitwalo 5, emitwalo 10, emmeeza ya miliyoni 2 y'abantu 4 n'emmeeza ya miliyoni 3 abantu 6. Mujje abanyonyole n'ebyentaala. Mujje abantu nga batyo okufa ate bwe bakiza ey'okusima entaala. Tulinawo abantu abatulabi. Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantumo okubakubira akayemba bwe mutyo ne muvayo ne mugenda maaso okuba nga te mukalaga omuhabbatina ne mukatula mu bulungi nnyo nnyini ddala. Omukyala ono avuddeyo n'asiima buli kinoomu eyagenze maaso okuba nga te ayambako akayimba ako okutambula. Bane mwasibye mutya era mwasize mutya bane nzize kubeebaza bane challenge ezizo zonna zimukoze mu mmanja bane oluyimba mukoze obulungi obutagambika nsiimye nnyo mukoze oluyimba mufudde oluyimba olw'amaanyi bane muko lwensirikira ngamba bannaye kyemukoze kikambwe kiyitirivu mwebale nnyo bane nga nsiimye mwebale mikwano mwebale nnyo mukoze oluyimba kiri sikirabangako mukama abampeera omukisa mutuusiza oluyimba waggulu aya mukama abanjagalire nnyo abampeera omukisa ogusinga okuba ogw'amaanyi omulungi omuyitirivu abaddizeewo omukwano gwe mukozesezza data obudde bannange byonna Katonda abampeere mu museera mbaagala nnyo musibe emirembe era musule emirembe. Bye. Y'omukyala amanyiddwa nga Zari the Boss Lady yabadde musanyufu nnyo oluvannyuma lwa mutabani we okuba ng'ate munange yeegulira emmotoka esookedde ddala ku ntuuyo ze. Ono ye mutabani we omukulu ddala. Jjukira nti ebiseera bisinga abadde agabirira ng'era maama okitegeera naye nga yabadde musanyufu nnyo byanso wabula ng'ate alinaawo ebigambo byagenze maaso okuba nga amamirira oluvannyuma lw'embeera eno okuba ng'ate baawo naye ng'ebigambo ebyo yabadde abisindika eri mu famire oba omwana ono ku kika gy'azaalibwa. God bless. I know. How's it though? How does it feel? I felt good. Okay. Upgrade. Yeah, it's a real upgrade. I like it. It's beautiful. That is beautiful. Yeah? Once I get my number plate then it's perfect. Yeah, we're just gonna switch the number plate to this one. And George wants a car. He said he's 18. He wants a car. I don't know. You guys are gonna kill me. Where's your fucking family though? Not even a single member of your family. Do they know what's happening with you? I swear, fuck them. Sorry, but fuck those people. Yeah, but it's okay. God is blessing us. God is blessing us without those motherfuckers. No, for real. I'm not lying. When last did you even hear from them? A single one of those Semwanga people. Yeah, upgrade. Yeah, let's see inside. I'm loving this. Yes, sir. The president of BCC. Okay. What's happening? This is clean. Yeah. Okay. Super. Still about her, omukyala ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ajereegerera abaami abagwiranira n'abakyala ab'amabina gy'oli nti yeetagalina ne balekawo abakyala abatalina ki mabina ate nga balina obwongo. Ekintu kino kifuuse common. Abakyala balina amabina abasinga obungi mubatwala okuba nti tebategeera. Really? Bawulira ku bigambo bya Zari ate tweyongere naye ebigambo bino okuyogera yasinziira ku ebyo ebyaliwo mu kufa kwa Rajiv. Naye abaana b'obulenzi ebbina alikuyitako n'agamba kino nkiwasa n'okiteeka mu nnyumba ebbina eyo n'otuulira face bani nga waliwo face empya buli lunaku nga naffe twaliko ku mirembe gyaffe nga twali balungi nga twogerwako, but with time byonna bifeedinga face neggwawo, but there has to be that something. Bani mukyala wa Sudiri yayogedde the resilience in her nga ali so strong ate nga omusajja yasinga okumenyeka nga ali so strong, and you can actually see who is the boss. Mukyala wa Sudiri boss. A woman is a boss.
So meaning behind the scenes, that woman is doing a lot. Sudi. Otherwise, you guys are literally taking whatever it is that you're taking. They are going to be future burdens. Future burdens. Ngana ochitula ko ngane bina tericha kusike wali yagala kuba face nyingi bane ba awali abawala abalungi nakoze. Mulimu wano unyaranda mulimu wano obuli mixed muli abana balungi ngena yo face diwali oloza nti esingo bakabikati ekutamye mukasa kyagala mutu ngako because that's the only thing she can offer. Talina chazako talina kirala uli ngamba guys mudenga yo kalista ako criteria. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone mu ggwanga lya Tanzania yassa bw'atyo yasanyikiddwa bya nsusso oluvannyuma lw'omugoberezi we faani we amwagala ennyo okuba nga te amusinkana live. Ono yadde takikkiriza kubanga yalemereddwa n'okukola ki n'okubunira nga kyalaba takirabangako. Yabadde musanyufu nnyo nga ajja enkomeza era nga yagenze mu maaso n'okuba nga te akwata olukomo n'akubira maama we ogumukakasa nti omunene okuva mu ggwanga lya Uganda andi mutano. Mtu mtangaye kwenye mtandao content yake ni TikTok. Yes, so I sent him a message. But I like your work. Alafu hata nikiwa America alikuwa na nice with you. Fly sana. Fresh. I know more seriously. Wakati kama hivyo. Kamili. Yes sir. Ndio barubaru. Bang bang. Ndio barubaru bebe. Na mama na wetu we achana barubaru mange. Stop the risk. About to be there. Niambi. I fly sana. Habari ndio how's life? My life is good. Very good. You find a girlfriend? Yeah, I have. Wewe. Oh, you're the bad boy. That's the question so fast. You're not smart. Yeah, man. Nice man. It's the first time I'm before. Yeah, blessing. Thank you so much. I'm carrying the corner. Yeah. Hey, Jose. Come here. No, but you want it. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Ankansime ku show y'ebimu bye yasomesezza abantu kwe kuba nga ate bayiga obukodyo mwe bayinza okuyita okufuna embuto. Also, those who want to get pregnant and practice the action that gets them pregnant. And if it comes from Dora Mnyema, it works. Dora what? Dora Mnyema. Dora, the Baganda won't understand it. We feel like Omukulu amanyiddwa nga Bruno K ekivulu kimuwuuba ajjukira nti ekibozibozi ku Freedom City kigenda kuba nga ate kiwuuma naye nga Mama Jona y'omu ku abo okubasitosa okuba nga ate bakissaamu omukono sobola okuba nga ate kitambula bulungi nnyo nnyini ddala naye nga ate mukadde ke ka Mama Jona yavuddeyo nategeeza eggwanga nti ku ffenna teri agenda mu ggulu ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Mutima 5-star general bw'atyo yagenze maaso okubanga ayingirira eddembe lye oluvannyuma lw'okukozesa ebifaananyi bya Majona ku bizigo ebipya eby'okweyerusa bye yakoze byatandise okuba nga ate asaasaanya mu mawanga ag'enjawulo ate ng'asinziira mu ggwanga eryawa erya Kateyo gy'akakalabiza kakati Mama Jona yavuddeyo n'abalabula ku bizigo ebyo nti singa bibasiriza takiinaamu mukono kubanga Mutima yabikoze nga tamwebuuzizzaako yadde. Sebo ne bannyabo ndi wano ne Mama Jona Original. Era nga Mama Jona yabadde akulembera abantu abasolooza ttebo z'ekibozibozi concert nga 16 era y'omu ku bagenyi abakulu ku kibozibozi nga 16 May guno omwezi wiiki ejja ku Freedom City. Mama Jona bagambe Abakyala abakulukulu okutandikira ku myaka gyange n'okwambuka toyina kusubwa twabaleetedde kye bayita sex stone.
Abana bagenda basavinga emotional physical katogi yasi abana bagenda basavinga abula gwe to missinga ekibozi emitwalo egyo kwejo milioni abagula tebo kubanga owebiri ojjatwe nate bajja banyampira emitwalo ebiri bagenda kubafuuyira bambi kuba okulabanga olinnya ku level naye ng'ebinyampa ebibeera bannange mu economy mama jona yogera bere mu tebo zo mulyanyi bagagga banno mama mujje ekibiina kya sex store tukirungi ngoro kuliko abayimbi kyabalala kuliko abapana baganda ba bitusi kuliko Ronald Mayinja Misachi Ani Nomi kuliko wategeseyo ba stripper abasajja oyambala ndawo yanotekako nettayi mujja mu kibozibozi munate musubwa tubalinze naye nga kweno generation yaffe tewali agenda mu ggulu tukkirize tugaane we tugenda ku bbeeya nnako nga tuli nga tetulimba bangi muyina ebintu bye mukoze bingi ebisinga ne ku byabannammwe abagenda mu ggulu tugenda kuba katono kubanga mbadde wano nenzijukira mama wange teyangulirako ku ngatto nga nkyasoma naye teyambuuzanko nti engatto ozijjawo empya mugumba bw'oba oli awo ng'ofumiitiriza kintu ki oli kyewandigambye nti katonda wano wampisaawo annange ate oli omusajja gwe nabbe yali asula ku Lumazi ini kasente nenkasonseka mu stopisi tetugenda mu ggulu twesange mu comment section kintu ki kyogamba nti senga si katonda senga si katonda sometimes twewengayo tusiimengako challenges nyingi naye ate tujja kuwangula musiibye mutya bannayuganda mwenna bakadaama ababeesingira mu Qatar e Doha ababeesingira e Saudi Arabia ababeesingira e Dubai ababeesingira yonna mu Middle East nze sitera kujja wano kubagamba kintu kyonna ndi wano okubategeeza nti nze sikolaganangako na mutima mu bintu bya bizinensi yonna sina bizigo bye nali musindikidde wabula namusisinkanako ekkata thiru ali ng'abantu abalala najja nga munnayuganda naye nze sina bizinensi gye nkola na mutima oyo 5 star geno yaddidde n'akola ebizigo mannya gange sibimanyi bannange ebizigo ebibookya empanama ebizigo ebibookya amabeere n'amaaso n'emimwa n'ofuna binnamakula temunneesibaako nze sirina bizinensi yonna gye nkola na mutima era ebyo ebizigo bye mulaba waggulu ebiriko ekifaananyi kyange sibirinaamu mukono sirina kye mmanyi so mwenna abagula ebizigo ku mutima mubigula ku lwammwe nze simumanyi namusanga busanzi nga bw'onosanga omuntu omulala ne mukwatayo oba akafaananyi nga munnayuganda nti mama Jona nkwagala nnyo biki bwe kyakoma siddangamu kumulaba sirina bizinensi naye soogera naye sikolagana naye nze saagala ntalo gwali eyo nga ogula ekizigo kigenda kwokya kikubabule babaguza asidi babaguza ebisiraani anti mwagala okweruka nze sikolagana na mutima sirina bizinensi ebyo ebizigo bye mulabako ekifaananyi kyange si byange sirimu eyo bizinensi era soogerangako naye mu nsonga za bizinensi sirina bizigo bye musindikira kuva Uganda sirina mulimu sirina woofiisi nze ndi mufere ndi muki ndi mufere so we bakubbira eyo ebinnyo byo tojjanga n'obinteekako nti ate ebizigo olw'okubalako ekifaananyi kyange nze sikolagana na mutima sirina bizinensi gye nkolagana nayo so mubeere bulungi kano mbawanize munyambe muntambulize video mugimutuuseeko we babookya amanyuma n'amazzi gamwe mulinga amatako bisiraanimu oba tondanko nga nnanga kintu lwaki obeera okigula mulinga ebisiraani ku mannyoko
Ku kibozibozi kya Bruno K omukulu amanyiddwa nga Kasuku yayitiddewo nnyonnyini ddala era nga bagenze maaso kubanga teboogera ku bintu bingi. Ebibozi byabwe bisesa ate bitambuza obulamu mpola mpola. Baayogedde ku bufumbo ne boogera ku mukulu amanyiddwa nga Wyke Benda Butya bwe yasinaakinga omwagalwa wani wa Bruno K era Bruno K yamala akabanga ng'amukyaye. Emboozi eno Bruno K yali agyogeddeko oba ekitega si gwe gusoose naye agamba yamala n'akitegeera nti omuwala yalimba Wyke Benda nti ali singo kumbe yali wuwe naye nga ngerako nga tenkugatiragatira mwawo ate oluvannyuma tweyongereyo. Kasuku, how is marriage treating you? Tuli eno tufugwa tuli nga abali mu gavumenti ye NRM tufugwa left right center. Ekyonoonya emmere maama Isaac n'akuwa emmere ebintu ebyeyogera njagiri ate naakola kinze by the way mukyala wange era nze gwayina okitegeere it's me so yes I have her so there's not so much that can happen to me ne eno mufumo tulinga abali mu NRM mulinga abali mu NRM omuntu akukwatanga Museveni nange naye now it continues for 2 weeks n'omugamba mukwano kiki ennyo obako waliwo omusajja wange yaŋŋamba marriage is a bed of roses oba yali anniimu marriage is a bed of roses kituufu kuba mu bufumbo ekisooka kirungi bufumbo woyagala wozinira tolina we weegayirira nti ate simanya bannange ojja you eat at will. Yamina time table na madamu ekola ki ey'okugira anedda so wadde balinga NRM naye naffe tulinga Nuupu tetufugika. Naffe tetufugika kati timetable ebeera yaki kati kagondi ka timetable kaba kaki wali atawali mu bufumbo nga balina timetable kwe beekolera ye bali Raila abaera bali mu bufumbo oba abantu babaayo ne truth or dare truth. How many minutes do you last in bed? Ekyo ngenda kubirako n'essimu ina kyali wange gwe walya. Kunda mutabani wa Ventino Magunde Buwenda Buddu Bukoma Nsimbi. What is Valentine? Valentine? Yes. According to Miss Namudu of Chamabali Primary School, Valentine is a 3-word Nankani. You have to get, there is valley. Then there is enter. Kakati Kasuku eddakiika zange enkambwe ennyo ekitono nnyo ndi wa 10 n'ezo kuba mmanyi obulungi eddakiika mmeka ekitono nnyo 10 n'ezo mazzi oswazizza abasajja ati kati nkoze eki kapa asoberako ekitono ennyo ngambye ekitono ennyo nsimbukira mu 10 n'ezo 15 minutes. 15 minutes. Ati 15 mbao kwaze bubi Kasuku. Dakika wabi. Sinungi toina zogero badde olimba. Afadhali okulimba. 15 si wabi toina lutalo lwolimu. 15 si bi. Omuntu bwasimbukira mu 15 naga nti awatono nnyo 15 mbao kwaze bubi. Ogambye 15 seconds minutes. Minutes Kasuku. Sagala atopitireko nnyo. Owaje. Anti kubanga waliyo abaana ababuguma ennyo oluusi n'obeerayo just 15 seconds. Never been na solution yabyo Kasuku. Zingasa basi. Oyungira muri. Ngate bang mubayungira muri gate bakuteeka mu list gye nafuna. Eri waji wafuna. Chovola bakasuku kankubulire chovola ba. Ize kiba kizibu nnyo okumpona nga tofunye lubuto. Kubanga ndi gatta bugasi ndi wa traffic.
That's why we do kwega tabiti ya mkasubai nawe fear them. Iyo kwega tebe tugende maso. Koko. Nalongolero ngonyiridde. Ondayo ndio mulungi leero. Wenno linga byakulya. Ebyo bennyini byoli oba bisinga kaabo. Ndowooza bijja kusinga kaabo. Aleba naye ennungi yewalinaye mashallah. Mashallah. Oli musiraamu simanya? Tuli musiraamu naye byonna mbimanyi. Kati neetaaga kuba musiraamu. Gyolya kawingi kano. Ngenda kkalya. Njagala osooka ogamba abana be badde oŋŋamba wali eri nti animo balina okugitunda. Okugitunda? Sikutokayo nti abasajja balina obbawa ssente. Omukazi tokkiriza kugabira bwereere. Twagala ssente. Ne bw'aba kasuku nga yazze ekyo nakibagamba dda. Oli bagamba nti weetunda nti nedda njagala zinaajoza. Yes. Weyeetaana 10. Ezo si ntono. Kusinzira ku level kw'oli waliwo asaba 5 n'omugamba gaaki. Nga tegafaanana. Olina okwetunuulira manya level yo oyogere ebintu ebikujjaamu. Yes. Kituufu kati babagambye musabe ssente abasajja. Atakulekera ogabira musajja kubwereere kuba naye yazze ng'ayagala animo okujjako oyo ng'amaze okukuteeka ewuwe obanga wakuwasizza n'oweewaka naye sebo tulina ozimusaba kuwangayo omutwalo kale tomumpa omutwalo oweewaka alina oleka akameezi akawera ez'akameezi ziveeko naye neza animo buli luutu ejja ng'akuwaayo buli lunaku baga nti leero njagala akuteerewo wakiri ebi ekyebiri kimala. Yes, animal, we value the animal. Bulambalamba bwenti bwengenda okuba nga tembasibuza omukyala Shiba nga yennyonnyolako ku nsonga ze ezimu naye ng'atera nja kumamaliriza n'omwami eyavuddeyo okuba nga amenya abakyala okuva mu disitulikiti ez'enjawulo mu Eastern Uganda oba mu region ey'Ebusoga eyo okitegeera buli disitulikiti n'emize gyayo naye ng'abakyala beeruuka batabuse nga bagamba ani gwe owaayiriza ffe tetuli balogo. Anyways okuweereza mbadde peje nyongera okukujjukiza nti gwe eyeetaze entambula ku airport to and from jango berenga ate otuwagirako Rachinida atakumira mpera sigelinga ate abakumide mbere bulungi mweraba. Get married? Why? I don't want to be controlled by anybody. I want to control my own life. Yeah, because I'm spoiled. I spoiled myself. Yeah. I had a look like, shut up guys, shut up. Shut up, Rimbo, shut up, Rimbo, shut up. Hi, baby. Huh? Hey, why are you peeing? Are you getting horny? I'm your mother. It's being funny. Shut up, Rimbo. I need to get my videos. Shut up. I'm gonna kick you out and you get your own house, bitch. Customer waifu omulungi. Oyenda mukazi mufumbi. Tuka kwena mutumba. Oli kwenda mukazi ajja okusalako obusaada bwo bitira kwekamuli. Oli kwenda mukazi mwenzi ajja okwenda niiwe osiime bitira kwebugweri. Oli kwenda mukazi ajja ovuma abazaire bo niiwe na kwekugeme bitira kweyiganga. Oyenda mukazi mulimi wa bikaado bitira kwekaliro. Oyenda mukazi ajja okuloga ogonda okole buli kyayenda bitira kwebujiri. Oyenda mukazi muli wa sente gwe munalya naye sente tuka kweidinda. Oyenda mukazi mwambazi wa gomasi tuka kwebuyende. Oli kwenda mukazi wa maalo alijja okuswaza buli woja tuka kweruuka. Oba oyenda mukazi mulimi gwe munalima naye ekyalo mwakimalako tuka